President Yoweri Museveni mu buyinza obumwe bwa ssemateeka alonze Dr. Micheal Atingi nga Gavana banka enkolo mu ngeri emu President alonze Professor Augustus Nwagaba ng'omumyuka wa Gavana wa banka enkolo. Dr. Micheal Atingi yabadde omumyuka wa Gavana wa banka okuviira mu mwaka 2000 oluvannyuma lw'ekisaanyi yali omumyuka wa Gavana Louis Kasekendo okuggwako. Ekifo kya Gavana kimaze emyaka 3 nga kikala oluvannyuma yali Gavana wa banka enkulu Professor Tumusiime Mutebire okufa mu January 2022. Dr. Atingi omusajja munnabyanfuna nga yafuna degree esooka Makerere University era mu byenfuna degree y'okubiri n'agifuna mu Cardiff Business School e Bungereza. Ayina degree y'okusatu era mu byenfuna gye yafunira mu University of Liverpool e Bungereza. Ng'ojja kukulira mu banka enkulu Dr. Micheal Atingi yakolirako mu kitongole International Monetary Fund ekituula mu Washington DC. Ate Professor Augustus Nwagaba amanyiddwa ng'omukugu mu byenfuna yazaalibwa Lukulenda Kakamwene Kabale municipality. Yasomera Kigezi High School nga degree esooka yagifuna mu Lukulenda 89 Makerere. Yafuna degree ey'okubiri mu byenfuna okuva mu London School of Economics. Yakomayo Makerere n'afuna degree ey'okusatu mu byenfuna ng'essira liteeka mu kulwanyisa obwavu. Akolera ebitongole bingi okulina okusomesa e Makerere. Professor Nwagaba omusajja munnalutali era nga yaliko Gavana Rotary Club Muyenga. Tuwayiza n'aka Parliament kulonda kw'abakulu bano yabako balambulula. Professor Nwagaba kibadde kirungi nakyo because muyivu mu bya economics. Nebaza President Yoweri Museveni ogamba nti bw'agenza okusalawo okutuwa Gavana omupya atunudde mu bantu already ababadde mu system okusingira ddala kwawadde, kubanga kitegeeza nti tagenda kutandika nga mupya, tajja kwekwasa nti kino kyabawo nga siriiwo, atandikira wabadde atuuse n'ayongera mu maaso. Kozi kati agenda kukola n'obuvunanyizibwa bulungi kubanga omuntu gwe bamuwadde owokubiri bamuwadde Professor Nwagaba ye muntu bya finance abimanyi bulungi era ndowooza mubadde mulaba empandika yemuwulire. He has appointed the rightful people to handle the rightful docket. Of course, we know very well Atingi was acting in the same position, and of course the currency was also shaking. Congratulate Professor Nwagaba, who has also been appointed as the Deputy Governor. He's also a seasoned economist. I think the two are very good people that we think that can be able to manage and run the central bank. Their experience, both of them are seasoned. Twagala okuyozayoza ne president okukola ekyo ekituufu kyasaanidde okukola, kubanga ssemateeka bw'agamba nti no wanaabangawo Gavana wa Bank of Uganda n'omumyuka we. Si naddala Uganda ebyenfuna nga biri mu mayengo agava ebweru ne munda, kibadde kirungi okulonda abantu bano mu bifo byabwe mu bujjuvu. N'ekyo bannaffe abo tubasuubira bakole bulungi naye. Region Nakase yakusakidde guli ku Bukedde TV.